abakozi n'abavubuka ku mutendera gwa disitulikiti mu kulonda kwa bakansala ababaliko obulemu, abakozi n'abavubuka ku mutendera gwa disitulikiti bangi bayiseewo nga tebavuganyiziddwa e Wakiso. Mu bayiseewo mu mbeera eno mubaddemu ab'abakadde Haji Abdu Kaggwa ne Nakimbugwe Immaculate nga bonna ba NRM, owabaliko obulemu ku kifo ky'abakyala Mazzi Nakayenga muna NRM, n'omukulembeze w'abavubuka Kazibwe Ibrahim ne Kyomuhendo Victoria aba NRM, era nga bonna waliwo bye boogedde. Ku bamemba ba Parliament sijja kukissa ku pulezidenti waffe kubanga be baplaningire eggwanga batuplaningire ng'abakadde nabo bamanye nti bali mu Parliament naye nga bagenda tuuka ekiseera baveemu. Baladdewo na buno engeri buno ey'obuuma nga mulina okussaamu ekinkumu. Tulina abaliko obulemu nga talina ngalo ng'emmoja gyagikugu gyonna yaba agenda kukola atya. Ebifo ebivuganyiziddwako kuliko ekyabaliko obulemu omusajja era nga muna NRM Byondo Sava, Amezi Kiryowa Adolf atabadde na kibiina kwa Jidde n'obululu 53 ku kamu ate nga ku kya kansala w'abakozi Nassari Jennifer owa Independent awangudde Kiboyi Sarah n'obululu 21 ku bwereere. Mu ngeri emu n'ebigenda okukozesebwa mu kulonda kwa gavumenti ez'ebitundu enkya bisuze ku poliisi ez'enjawulo mu Wakiso. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Tolbert Musinguzi agamba nti kino kikoleddwa okusobozesa akalulu okutandika mu budde era nga bannawakiso abasabye okujjumbira okulonda kuno enkya. Ebisebo byonna biri mu kugenda mu field. Twagala nti bituukeyo obudde nga bukyali. Tulabire ddala ngu bye twetaagisa kukozesa byebyo bye tulina. Tetwagala kutambula ku makya nga tulimu kupapiirira. Tukeere, tukuuma obudde, tulonde. Musinguzi era asabye abantu okukuuma emirembe nga banaamala okulonda, abasabye okudda ewaka nga bwe gwabadde mu kulonda kwa President n'ababaka ba Parliament sabbiiti ewedde. Bwe tunaamala kulonda tudde ewaka tulinde ebinaava mu kulonda. Candidate na agent omu be bajja kukkirizibwa okujja ku Tale Center. Kumba munaaba mutuuse ku Tale Center tubeere bagumiikiriza, tubeere bakakkamu. Kubanga process tuli bangi. Bakansala awamu bali 14 abagenda okulondebwa so ng'ekifo kya ssentebe wa disitulikiti eya Wakiso kivuganyizibwako abantu 3 okuli owa NRM Engineer Ian Cheyune, Najja Nasifu owa NUP ne Nakafero Flavia owa DF.